بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سورة الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الله يرجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قام بانتي تندر الزيرين يلي أكتون داويو asingo kubeero wa waggulu eteriyo kya waggulu. Era nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamala okumulagira okutendereza mu ngeri eno mu aya esooka, naffe n'atulagira n'agamba nga bwe bandagidde nammwe mbalagidde aba umma yange, ij'aluha fi sujudikum. Etteeka lino ba aya eno mugiteekere ddala mu nkola nga muli wansi ng'ebyenyi byammwe mubitadde ku ttaka, kyetuva tugamba nti subhana rabbiya al a'la. So nga ate bwe bamugamba nga bwe kiri mu surati al-waqi'a, fasabbih bismi rabbika al-azim. Nabbi n'agamba nga bwe bandagidde, nange aba umma yange mbalagidde ti aya eyo nammwe mugisse mu nkola. ij'aluha fi ruku'ikum. aya eyo nammwe mugiteeke mu nkola, mugisomenga nga muli ku maviivi, kyetuva tugamba nti subhana rabbiya al-azim. alladhi khalaqa fasawwa. Allah subhanahu wa ta'ala alagidde okumutendereza yo ye yatonda buli kintu kyonna kye yatonda, naddala okutondebwa kw'omuntu yamukola fasawwa, n'abeera ng'ali saawasaawa. Ebiyungo bye Allah n'abiteeka mu kifo ky'olaba nti we bisaanidde. Embeera ze n'olaba nga zeezo omuntu Allah subhanahu wa ta'ala ekifaananyi kyemuwa kyekyo kyennyini, talina waajulira nti singa eriiso erimu lyali mu maaso ng'eririmu liri mu mabega, oba okutu okumu nga kuli awali eriiso, okulala nga kuli enkoto. Khalaqa fasawwa, yatonda omuntu mu mbeera eri saawasaawa, nga talina kujulira nti singa kino baakiteeka wano. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti oyo akulagidde okubeera nti omutendereza erinnya lye, okubeera nti lyogerwako, yoyo wa waggulu yatonda omuntu n'amwenkanyankanya bulungi. Walladhi yoyo Allah qaddara eyagera fahada, n'alungamya. Buli kintu kyonna yakigera mu ngeri yakyo nga bwe yayagala, ate anakirungamya ng'okusalawo kwe bwe kwali. Walladhi akhraja al-mar'a. Yoyo Allah subhanahu wa ta'ala akulagidde okumutendereza ng'oyogera ku linnya lye, oyo asinga okuba owa waggulu, yoyo afulumya emiddo okulundirwa ensolo. Allah subhanahu wa ta'ala buyinza bwe okubeera nti ameza emiddo egyo kwe tulundira ensolo zaffe. Faja'alahu, ate oluvannyuma omuddo ogwo atuuka ekiseera n'agufuula ghusaa'an ahwa. Essubi ekkalu erikyusizza n'ekkala ne libeera nga lifunye ekkala enzirugavu oluvannyuma lw'okkala kwalyo. Sanuqri'uka, tujja kukusomesa gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Fala tansa, tojja kwerabira. Buli kye tukusomesa ojja kubeera ng'okikwatirawo. illa ma shaa Allahu innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Illa okujjako mpozzi ma shaa Allah, Allah ky'anaaba ayagadde ku lulwe, obeere ng'okyerabira. Ekyo ajja kukikola ng'abadde yayagadde. Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Mazima Allah subhanahu wa ta'ala amanyi ebyolwatu, amanyi
ebyenkukutu n'ebyo ebyekwese ebyo tutasobola kubeera nga tumanya. wanuyassiruka lilyusra tujja kwanguyiriza buli wonna awali obwangu obeerenga eddiini yaffe togisanga mu buzibu obeerenga eddiini yo Allah gyakusiimidde okubeera nga gy'omusinzirizaamu tojja kugisanga mu buzibu bwonna wabula buli kimu ojja kukisanga nga tukikwanguyiriza. فذكر إن نفعت الذكرى فذكر genda maaso ng'ojjukiza in nafa'ati dhikra bw'olabanga ddala mu butuufu okujjukiza kujjaggasa genda maaso ng'ojjukiza tokoowa kujjukiza abantu ddiini ya Allah kubanga abantu beerabize. sayadhakkaru man yakhsha ajja kwebuulirira n'ebyo by'obadde oyogera mu kumujjukiza oyo yenna ayinamu akati Allah subhanahu wa ta'ala ajja kwekuba mu mutima yejjukize n'ebyo byawulidde ng'omujjukiza abeere nga yeddako abeere nga akyusa oyo yenna alimu akati Allah. wayatajannabuha al ashqa ajja kwewalira ddala ebyo by'ojjukiza nabyo abakkiriza abeere nga tasobola kwebuulirira nabyo era talina kyajja kubeera ng'aganyulwamu n'akamu n'akeddagala kubanga ajja kuba yeesambye okujjukiza kwo. al ashqa oyo alabika nti mwonoonefu nnyo ye tajja kubeera ng'aganyulwa kubanga ajja kubeera nga yeewalira ddala okuwulira ebyo ebigambo by'eddiini by'osomesa by'ojjukiza abakkiriza. omwonoonefu tajja kubeera nga yeebuulirira nabyo era ajja kubyesamba. alladhi yasla an-naara al-kubra oyo yenna ajja okuyingira omuliro omunene oyo yenna aneesamba okujjukiza kwo olw'obwonoonefu bw'anaabeera alina yeerinde okubeera nti ajja kuyingizibwa eddira eddene ku lunaku lw'enkomerero nga lubadde lutuuse. thumma la yamuutu fiiha wala yahya oluvannyuma lw'okuyingira omuliro ogwo tajja kubeera mu muliro ogwo abeere nti afa awummule ng'afudde. wala yahya tetajja kubeera na bulamu bweyagaza nti ali mu bulamu ajja kubeera awo nga tafa tetali mu bulamu wabula nga ali ku bubonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala bimusenkenya. qad aflaha mazima yeesiimye omwana Adamu yenna ali mu kwesiima okwannama ddala man tazakka oyo alwana n'omwoyo gwe ogutukuza. wa dhakara sma rabbihi n'abeera ng'ayogera ne ku linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala fasalla ate bw'amala n'asaala. aye abamu bagivvuunula nga bagamba akwatagana ne zakati fitiri nga bagamba nti kad aflaha man tazakka mazima ddala yeesiimye omuntu atoola zakatul fitiri. wa dhakara sma rabbihi bw'amala okutoola zakatul fitiri n'ayogera ku lunaku lwa idi ng'ayogera ku linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala ng'aleeta takbiira. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu. dhakara sma rabbihi fasalla ayogera ku lunaku lwa idi
erinnya lya katonda we ng'ayita takbiira nga bw'ogiwulidde fasalla atera n'okusaala idi n'agisaala oyo omuntu yeesiimye enneesiima ey'ekika ekyawaggulu. بل تؤثرون الحياة الدنيا bal wabula kyetulabye abantu abasinga obungi mu bulamu bw'ensi muno tu'thiruna alhayata adduniya musukkulumya nnyo obulamu bw'ensi ne bubamalira ebiseera nga bwe mukolerera ne mubeera nga temufissizaawo kaseera kadde eri Allah subhanahu wa ta'ala ne mutafaayo kubeera ng'ebiseera mubigabanya wakati w'obulamu bw'ensi ne wakati w'okukolerera akhira ne mubeera nga musukkulumizza nnyo obulamu bw'ensi eno okubeera nga bubaliiridde ebiseera ebisinga obungi. wal-akhiratu khayrun wa abqa, so nga ate olunaku lw'enkomerero lwe lusinga obulungi era wa abqa lwe lw'okusigalawo ebbanga eddene omuntu agenda kusigala agenda kulimala eri Allah subhanahu wa ta'ala okusinga ebbanga ly'amala wano ku bulamu bw'ensi. Akhira ye yalisinza obulungi omuntu okugirowoozaako n'okugimalirako ennyo ebiseera kubanga gye tugenda okubeera ebbanga ddene okusinga bwe tuwangaalira wano myaka 6-7-8 naye eri myaka egitamanyiddwa muwendo. Kale omuntu omugezi yalibadde ng'akolerera nnyo eri gy'agenda okubeera ng'awangaalira ebbanga eddene okusinga okumala ebiseera bye byonna ng'akolerera wano mu duniya w'agenda okumala akaseera akatono, so ng'ate alituuka eri Allah subhanahu wa ta'ala nga bamubanja biriwa bye yakola ku duniya asobole okubeera nga yeesiima ku lunaku lw'enkomerero ng'ate talabako yadde kiyinza kumuyisaawo eri Allah subhanahu wa ta'ala. إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى mazima kino kye twogedde wano okutandika ne aya eri egamba nti kad aflaha man tazakka. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti okutandika ne aya ey'e14 okutuuka ku aya eno ey'e17 Allah abiggumiza ng'amaliriza essuula nti inna haadha, mazima ekyo kye twogedde kino kye twogera wano kye twogeddeko ekyo nti kad aflaha man tazakkala fi suhfi al-ula kyawandiikibwa mu bitabo ebyasooka. suhfi Ibrahima wa Musa, bwe kityo ddala bwino bwali mu kitabo kya Musa ne mu kitabo kya Ibrahim alayhi salam. Ebitabo ebyaweebwa Ibrahim ne Musa, ebiwandiiko ebyabaweebwa, Allah subhanahu wa ta'ala akakasa nti aya eyo yalimu nga bweri wano egamba nti kad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khayru wa abqa.